nange mbalamusizza amanya nze Nyanzi Fred Center musaba kunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiza bannayuganda nange ne ganyiza nnyo nabyo ebifaananyi nga byesittaza omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba nabyo ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator mwana wange Churchill omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita yagezaako okutta kitaawo Kyagulanyi kimanyi bulungi nnyo yasiba bannyoko yatta bajjajjaffe bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu owulira ba Frank Senteza abaliita Nabu Kenya abaana bonna bafiira mu struggle banno bali mu makomera abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza okwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye afubye nnyo famire yaffe okufunamu afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga kitagenda muyamba n'akamu n'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda nze kitaawo ndi wa National Unity Platform kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe ensi ekulengeramu ebirungi bingi n'olwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda bw'oba osobola nga bikutabudde you may resign noconcentratinga ku bitabo byo notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda weebali nnyo weebali ddala bannange webityo bigenda kakati olwa Chairman Nyanzi ajja n'aweera obubaka ku internet eri mutabani we atazaalangako atayina baana omwana n'akwewaggulako gw'osobola okuddaawo n'otuula n'oyogera by'oyogera. Museveni is desperate. Chairman Nyanzi musajja atwali eri ali mu kujjanjabwa. Omwana asula mu hostero. Omwana banne bamusuuduyiza na bano bannawangwe bamututte bamutuuziza ne Ssaabatemu. Kale ekisinza okunnuma kwe kulaba bannaffe aba NUP abeeyita nti ba NUP abamu muli ku social media muli mukuba Chairman Nyanzi oli abamu ntutulidde Umaru Kisekka ali mugamba mu Chairman Nyanzi alizayininge ali mugamba mbu nekunga tekola Umaru Kisekka gwani ku Chairman Nyanzi gwani ku Chairman Nyanzi Umaru Kisekka mazima ddala kunga tekoze mazima ddala extent gye tutuuseeko olw'okuba oli akutta akasimu ke tasobola kutuula wansi n'abuuza nti bannange kubanga Chairman Nyanzi alina abaana n'oyo yamuzaala era naawe wammwe abamu mwewagguula abamu ne mukola ebyekisiru era right now mbagamba ebigambo bino osanga bannaffe bangi ng'ensonga eno engeri gye baali gikuttemu wabula bo bali mu kukuba bukubi. Omwana yakoze ensobi era oyo omwana right now ensobi gye yakoze kwe kutuula ne Ssaabatemu era abamu bajja kunyumiza university politics akola atya
ne right now bannaffe abasinga n'omusanga akola live after live muli mu bintu ebimu n'otulula kino kati olina avana tugenda mukuba paka lwabulira mu ttaka ddala ekyo kigattako ye yasisinkanye Museveni Chairman Nyanzi ye yasisinkanye Museveni ye yatudde ne Museveni ye yatudde bangi bajjeno ba Museveni bagenda bawala babwe ne bafumbirwa abopozi bafumbirwa abayaaye era mwabamu abale kino ekintu mukigezezza naye mmwe kambabuuze omwana ye wanu yajja independent ina natumalira budde yajja independent naye abamu tugenda mukuba tugenda kola ki nobabuuza imwe omwana yajja independent Chairman Nyanzi ababulidde yayogera n'omwana we omwana nafukanirule ng'omuntu omulala bw'ogamba nti omwana ntabuseeko era mu mbeera eno bannaffe abasinga lwaki mmwe mulowooza nti tugenda kutambulira mu nkola eyo kubanga nze Katongole sikkiririza mu muntu asinga abeera wali Ssaabatemu era ekyo sikikkiririzaako era oyo omwana ye bw'aba tawagira nkyukakyuka bw'aba ali mu ebyo nja kusaba ne Chairman Nyanzi omwana akole ki afune embeera yonna gy'amu andolingamu naye ffe kye tuliko kwe kulaba nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu atula mu ntebe y'obwa president bannayuganda temwagoberera mwana wa Chairman Nyanzi bannayuganda kubanga bingi bigenda kukolebwa ebingi bigenda kubeerawo nekati bonna bavuddeyo kati kubanga nze mbabuulira sijja bakisa abamanyi temumanyi biri munda Chairman Nyanzi alina byakoledde struggle alina byakoledde revolution mpulidde Umaru Kisekka ng'awoza mbukunga Umaru Kisekka yali akoze ekyo okujjako okutuula ku ssimu ali muku waliwo ebintu